Fe twatta Dennis ku mapesa yafata yogera ali mutaka twa moving on naliko temuyinza tutiisa n'ebyo kale mbaniriza nnyo mwenna abagenda maaso n'okuba nti ate mwekumira ku Tristock YouTube channel kwoli tuba ne updates wano buli kaseera tuba ne updates wano buli time tuba ne updates ezakagwawo zonna zonna tuzikuleetera wano ku Tristock kyoba olina okukola kusubscribinga ate onyige n'akade osobola okuba nti tosubwa buli update gye tuba tukuteereddeyo eyasubscribinga edda nkwebaza nnyo nkwebaliza ddala naawe atannaba kusubscribinga genda maaso n'okuba nti onyiga mu kipeesa kya subscribe ate tulabike nti ate tweyongerayo ddala n'amawulire kakati nga bw'omanyi nti essaawa zino eno waliwo amawulire agagenda maaso n'okuba nti ate gasaanikidde internet ag'okufa kwa eyali producer Dennis ku mapesa oba okitegedde katambi jjukira navayo ne mbawa amawulire gano nga Isma All Access agezaako confirminga nga bwe yali emabega bw'okufa kwa Dennis ku mapesa oba okitegedde yavayo n'akola akatambi akalaga nti ye yatta era nga bw'okalabye awo oba okitegeera so bannayuganda bangi bavayo ne bareactinga ku nsonga eno kubanga omwana baamutta bubi era nga n'obwenkanya bwabula eri famire saako n'eri Dennis ku mapesa yennyini nnyini kakati amawulire gano oluvannyuma lw'okusatulatinga ennyo omukulu Isma All Access nga yakava mu kkomera amawulire gano gaamutuukako agakatambi ke yata oba okitegeera wabula yagoogerako bw'ati kubanga twali tumusuubira okuvayo kuba nti abaako nekyayogera ku nsonga y'akatambi kano Isma All Access ebintu by'oku Dennis ku mapesa yabyegaanye era yatadde ekiwandiiko ku mukutu gwe ogwa Facebook oba naye yataddeyo disclaimer ku mukutu gwe ogwa Facebook nga kigamba bwe kiti ekiwandiiko kye yataddeyo yagambye nti mwenna abawagizi bange abanjagala ngenda kuba nkitemaatema sigenda kuba nti ate nkisoma kyonna ngenda kuba nkitemaatema oba okitegedde so ebintu bimu byenyinza okujjamu okubagamba Isma All Access yagambye nti ye Dennis ku mapesa ali tamumanyi ng'omuntu oba okitegedde era ne Dennis ku mapesa baali tebamanyi nga tebasisinkanako ate nekirala n'okufa kwa Dennis ku mapesa yagenda okufa Isma mbu teyali mu ggwanga yali Sweden oba okitegeera so talina kyamanyi ku kufa kwa Dennis ku mapesa naka katambi agenda maaso n'okuba nti katambula kasatulatinga talina kyakamanyiiko ebyo byonna oyo edit ate era nekirala zaali ntalo za byabufuzi oba okitegeera byebigambo by'omukulu Isma kwegamba mu bufunzi okufa kwa Dennis ku mapesa n'akatambi ke yakola yabyegaanye wabula abantu bo banyiivu abantu banyiivu nno ddala baavuddeyo ne bateeka Isma All Access ku nninga saako ne poliisi okutwaliza wamu nga baagala Isma All Access akwatibwe ku by'okufa kwa Dennis ku mapesa kubanga abatemu baba nga baabula ate balina gwe basobola okutandikirako asobola okubatuusa eri abatta wamu katambi kennyini alaga nti yali omu ku abo abatta era n'abatta abamanyi so baagala akwatibwe omukulu oyo abantu banyiivu nnyo famire ya Dennis ku mapesa tennaba kuvaayo kuba nti ebaako nekyeyogera naye kyemmanyi ebintu bino baabiraba oba okitegedde so ensonga bwozitobuzi kyatambula tukyali awo tetumanyi kituufu Isma abyegaanye abantu banyiivu poliisi navayo ku reactinga kale nno ensonga bwozito bwe ziri naye go we not followinga tuba ne updates wano buli kaseera oli ku Tristock gwe mukutu mubeere bulungi mweraba